Yes, Fadi TV ugimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya bagifollowinga nembeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kade mpana amawulire abagatambula okwetoola eggwanga lyati Uganda. Pastor Bugembe yakulembeddemu okusinza mu kuggulawo ekkanisa oba kanisa gibadde baggula. Waliwo information etambula ku social media ngeraga nti Pastor Bugingo yaguddewo ekkanisa era ng'ekkanisa eyo Endiiga mwezigenda okubanga zisabira. Ajjukira ensonga za Pentagoni nayo zikyali kugamba mu kuteekebwateekebwa olw'ensonga ajjukira yabagamba Pastor Bugingo ensimbi aba engineer kwayinza kubanga batandikira okubanga bazimba oba okutima omusingi tezinaba kubanga ziwera. Ensimbi yazoogera ezeetaagisibwa bali beetaagako 30% ey'ensimbi ezo ezina okubanga zikoma zibaweebwa okuzimba ekkanisa okugimaliriza yonna completely. Olunaku olw'eggulo ku Sunday Pastor Bugembe y'omu ku abakulidde ndowooza okuggulawo ekkanisa era nga information yabadde etambula eraga nti Pastor Bugingo y'omu ku kanisa gy'agenda okuba nga akozesa mbu endiga mwezigenda okuba nga azisabira. Information etambula ku social media wabula ebintabudde nga ndaba ng'ekkanisa eno enfunda ennyo. Ekkanisa nga ndaba ng'enfunda ennyo. Simanyi abatambuza information ku mitimbagano bagiggyeewa kubanga ndabanga ekkanisa eno entujjukira Pastor Bugingo gye buvuddeko yagamba tayinza kuzimbawo kakanisa katono. Ayagala nti akole ekintu ng'akikoze akimaliriza. Kyovula kati neebuuza ne bagamba nti ekkanisa Pastor Bugingo yafunye ekkanisa kugamba gye yaguddewo era nga Bugembe y'omu ku abakulembedde okubanga eggulwawo nti Endiiga mwezigenda okubanga zisabira. Awo binconfusinga era nebintabulira ddala kuba Pastor Bugingo yekini yava n'agamba nti Endiiga nedda kubanga Pastor Bugingo yava n'agamba nti eri abamugamba nti asooka azimbewoko ku kyaki entonotono nti Endiiga nkuberekerawo zikuba. Jukira Pastor Bugingo abeerako ku video zaffe ng'aziraba era oluusi yefa batera byogera nti oba oli awakole ki azimbewo kakyaki akakatonotono. Kati neebuuza eno kyaki ddala kituufu ya Pastor Bugingo Bugembe gye yaguddewo mwagenda okuba nga asabisa Endiiga kubanga weetegereza bulungi bano aba Salt TV ka statement ke baakoze bagamba nti Pastor Bugembe yakulembeddemu okusinza mu kuggulawo ekkanisa. Era ndowooza omulengera Pastor Bugingo gyali ne makula. Ekkanisa eyo gye baguddewo Pastor Bugingo gyagenda okugira nga Endiiga zisabira omwo kuba nti zakaddiwa Endiiga enkuba eziggwerako bye biveeyo ku ki bye biva salizaali kukananira nti mune ebyo bitambula akadde kano ku mitimbagano gya social media bagita Fadi TV UG following ka subscribing nyiga kade like nga commentinga ojja kufuna ebisinga ate ebyakabi eby'ettabo kasona subscribing anonyiga kade nkugamba nti yongera okubanga ogyekumirako ate yongera okubanga on following updates simba nazo eziba zitambula okwetolebwa nga lyati Uganda. Negamba nti ka comment section weekali awo so ntiro waka mu comment section ate osigale nga following bagita Fadi TV gimwali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia, Oman bagamba nti mwakola kyakabi nnyo mwakola kyatabu nnyo okubanga mugifollowinga n'okuba nti ate mwanyigane kade mwali nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade. Jukira nagamba nti bwonyiga kade oba receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Mune ebitambula byebyo bikwatagana ku kanisa gye baguddewo era nga basinga bagamba nti ekkanisa gye baguddewo temwebuuza yaani wabula ya Bugingo Endiiga mwezigenda okubanga zigira okubanga zikola ki zisabira. Naye ekkanisa ndabyenga enfunda nenga tika Pastor Bugingo yabigaana ebyo kandowooza yakyusiza mu ndowooza n'akola ki n'asalawo abe ekkanisa gyakola ki gyateeka oba si ekyo ng'ekkanisa siiye lwakuba bano aba Salt TV tebakoze eki tebalambuludde bulungi ekkanisa yaani Pastor Bugembe gyakulembedde ate nga ne Bugingo gyali kanisa yaani
Kivula asinga bitambuza ku social media nga bagamba nti ekkanisa ya Bugingo. Kubanga abatandise obitambuza babitambuza mu ngeri bwetyo. Nti Bugingo ekkanisa eguddwawo Bugembe gyaguddewo nti ya Bugingo. Naye ng'ate mbajjukiza ne mbagamba nti Bugingo yagamba nti ajja kuzimba ku kanisa katonotono. N'okwadda abantu bangi abeekubiranga omulanga bagamba nti akole kyazimbewo kanisa entonotono. Embwendiga enkuba ezekerawo zikuba. Kwosa n'okuyiwa enkokoto wali kukkananira nti Pastor Bugingo byonna yakola ki? Ebyo byonna yabigaana. Ge mawulire agatambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Mbebaza ne mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo, mwakola kyatabu nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bagita FAD TV UG. Updates mba nazo ziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Nkwebaza agone subscribinga ate nonyiga ku kale. Bamwita Pastor Bugingo kosa ne Suzanne Makula nga bali ku kanisa gibadde bagulawo ekkanisa eno nze ntabudde. Ennakwada singa bagamba nti ya Pastor Bugingo naye nze ekyantabuddemu mpoziko nga yawanise n'agamba ati kakole ki? Kateekewo entonotono endiga enkuba erekerawo kubanga ezikuba. Naye ng'ate kyenzijjukira yagamba nti ebyokukola ekkanisa entonotono tabyagala. Ye mukulu Bugingo bw'atyo bwe yakola ki? Bw'atyo bwe yagamba. Kivula wabikola ki? Byongera okubanga bintabula n'okunkwafizinga. Naye nga tujja kuba tuzuula bwe kinaba nga kituufu ng'ekkanisa ya Bugingo gyagujja akisobola okubanga aggulawo, tujja kuba tukola ki? Tujja kuba tubitegeera. Idde abasinga bagamba nti ye kanisa Pastor Bugingo gyakomyeko. Omusajja agamba ateeka okuzimba Pentagon, mulekerawo bannange, mulekerawo. Basingadde bagamba nti awo endiga azimaze era ekkanisa akomye ku eyo. Mwene ebyo ebitambulatambula akadde kano ku social media bagita FAD TV UG. Mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi KBTV UG kosa ne RTV Uganda nawo waliyo ne FAD UG News. Muzifollowing ezo na YouTube channel zange abali mu Iraq, Baghdad, Saudi Arabia mu kibuga Riyadh, namwe abali Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala. Mbebulungi mwera.